Ssaabasajja awubira ku bantu be. Tikitoni Uganda atuba n'omulibira Amatikkira ka Ssaabasajja gamirundi asatu nga tuli ku Nnamulondo abajjajwe alamula Obuganda ata Ssaabasajja ab'embogo bali mu kumukongojja awubira ku bantu be. Ssaabasajja agenda mu kiwu b'embogo nga bamaliza omukongojja. Tuli wano mu lubiri Mmengo Amatikkira ag'emyaka 3 nga tudde ku Nnamulondo abajjajja abalamula Obuganda. Ssaabasajja bamaze omukongojja. Omutaka Kayiira yakulembeddemu abakongozi embeera bwoti wambala mutana bamaze omukongojja. Ssaabasajja Kabaka wano ku Matikkira oluyimba lw'eggwanga nga lukoona lukulembeddwa Sinawa High School yekulembeddemu oluyimba Kabaka Buganda
zinga Kabaka giwedde kati omukolo guddako gwa kusaba Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Nsitulanga agenda okukulemberamu emikolo gy'okusaba wano mu Lubiri Mengo ku Matikkira ga Ssaabasajja ag'emirundi 3 katudde ku Nnamulondo y'abajjajja abalamula Obuganda. Ssaabasajja atikkirwa enaggalabi nga 1993 okutuusa kati gye kiweze emyaka 3 ng'alamula Obuganda. Tuli wano mu Lubiri Mengo kakati tugenda amawanga gonna gana kutenda kolo kati gwa kusaba amazadde gonna gana kulinda kolo kati tukwegola nnyo mukama waffe gwa kusaba kajingo mukama waffe obunyazi n'empisa eby'ebifaanako bwe zityo zikyagenda mu maaso. Ayi Mukama tusaasire natuddemu ayi Mukama tusaasire ayi Mukama tusaasire n'oyita mu muweereza ono Ssaabasajja Kabaka Mutebi era watulabula n'otubuulirira okubeera abakozi abaagala eggwanga lyabwe abalumirwa abalala abafaayo ku butonde n'obukulaakulanya twagayaala era bangi tukyali bassemugayaavu tuli bajujuuju. Ayi Kristu tusaasire ayi Kristu tusaasire oyita mu musajjawo Kabaka n'omufuyirira ne mwoyo yatubuulirira mu bbanga lino lyonna lyonna okufa ku bulamu bwaffe n'obw'abalala okufuba okulaba ng'abaana abato bakula ate nga bakula bulungi okubatwala mu malwaliro okubakemesa bangi bakikoze nyingi nnyo obutemu obw'ekigayaavu bumazeewo abantu byonna nga bifa kuffe obutawulira. Ayi Mukama tusaasire Katonda muyinza buli kantu atukwatula ekisa atusonyiwa ebibi byaffe atutuuse mulamu obutaggwaawo. Mukama wange Ssaabasajja n'abagenyi b'embuga mwenna olwaleero tukuŋŋaanidde ku Nnamunswa olw'okujaguza emyaka 3 ng'atudde ku Nnamulondo y'abajjajjaabe. Eggwanga ly'Abayudaaya Katonda yaliwo omukisa abalala ffenna kwe tugabana era kwe tujja ekyokulabirako. Baakitegeera nti Katonda ye Kabaka afuga ensi yonna era ne bakitegeera nti Katonda oyo atalabika afugira mu Kabaka alabika. Kabaka Dawudi yamanya nnyo ensonga eno okusinga abalala bonna. Yayolesa okukkiriza nti ye musigire wa Katonda nti era ateekeddwa okufuga abantu mu linnya lya Katonda. Enzikiriza yeeyolekera nnyo mu kitabo kya Zabbuli kye tumanyi zamufiirwa Katonda yennyini. Mukama wange Ssaabasajja
essaala y'omukolo guno nsaba tugyesigamye ku Zabbuli ey'ensanvu-mu-ebbiri. Zabbuli eno etujjukiza nti Kabaka ow'eggulu era ye Kabaka wa bonna, afuga mu bwenkanya n'obusaasizi obutagambika. Zabbuli eno etukubiriza ffenna okwettanira n'okugondera Kabaka ow'oku nsi. Emikisa era netubenkera mu mirembe egya nnamaddala. Bannanga Abaganda, nammwe mwenna abatwagaliza ebirungi, twesunako nnyo nti Kabaka waffe Frederick Ronald Mutebi Muwenda Mutebi owookubiri mukkiriza nnyo era nga yoleserwa yesigamye obukulembeze bwe ku Katonda. Digital News Uganda twala mu Amatikkira mu mirembe ngozeseka bagiraji wano n'ayita abaminsani ne baleeta ekitangala kya Kristu mu Buganda era nga wano wekyayima okusaasaanira Uganda yonna. Bwe tukuŋŋaanira tuti ku Nnamunswa tujjula essanyu naye nitugulumiza n'okwebaza Katonda eyamutuwa. Twebaza Katonda olw'obukulembeze bwa Ssaabasajja obutujjukiza byonna. Twebaza Katonda olw'okwagaliza abantu be okubeera mirembe, obulamu obulungi n'enkulaakulana ezikwata omuntu yenna omulamba. Ye yennyini atukubiriza kufumbulira tuzze naffe Buganda ku ntikko. Twebaze Katonda olw'ekirabo kya Kabaka waffe omuluŋŋamya ate alengera ewala. Twebaza Ssaabasajja olw'okutulambika obulungi. Ssaabasajja atukubiriza okukola ennyo naddala mu budde buno okulima emmwanyi n'okukuuma obutonde bw'ensi. Atukubiriza okulwanyisa endwadde okusingira ddala obulwadde bwa Nnalubiri ate ne Mukenenya. Ayongera okutukubiriza okwagala bannaffe ate n'okwagala ebika byaffe. Yeebale Kabaka kulengera wala. Tusaba Ayi Katonda kuuma Nnaabagereka Sylvia Nagginda ayongere okugerera Obuganda. Katonda mulungi, tukukwasa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, ebitiibwa baminisita mu gavumenti ya Buganda, ab'ebitiibwa mu lukiiko lwa Buganda, ab'ebitiibwa abaami ba Kabaka mu mitendera egy'enjawulo, abataka abakulu ab'ebika. Ayi Mukama nabo obongera amagezi, okumanya n'obutegeezi bakulembere n'okuluŋŋamya abantu ba Ssaabasajja okubatuusa ku ntikko okuyita mu nteekateeka ez'Obwakabaka ezibakulaakulanya mu byobufuzi, ebyenfuna ne mu mbeera endala zonna ez'obulamu. Tuyongera okutambulira mu biragiro bya Katonda naddala ekyokwagala ye Katonda, okwagala Kabaka waffe, okwagala naffekka, okwettanira emirembe mu bantu. Twesabire okubeera abawulize eri Kabaka waffe. Tusaba Katonda amutukuumire, amuwe obulamu obulungi, amuwangaaze.
wano mukama wange Ssaabasajja wensabira tusituke tusobole okusitulira Katonda eddoboozi lyaffe mu Zabbuli eya 72 abasobola tuyimirire. Ayi Katonda Kabaka muwe ennamulayo n'obutuukirivu bwo buwe mutabani wa Kabaka alamule abantu bo mu butuukirivu n'abanaku bo mu bwenkanya. Ensozi zireetere eggwanga eddembe n'obusozi ebibala eby'obutuukirivu. Ataase abanaku mu ggwanga, adduukirire abaana b'omwavu era afugaze abayigganya. Awangaale ng'enjuba era ng'omwezi mu mazadde n'amazadde. Abe ng'enkuba etonnya ku muddo ng'oluwandaggirize olufukirira ettaka. Mu budde bwe obutuukirivu bwanye n'eddembe libeere lingi okutuusa omwezi okuzaama. Okuva ku nnyanja okutuuka ku nnyanja, n'okuva ku mugga okutuuka ku nkingi z'ensi. Amawanga g'omu ddungu gamuvuunamire, abalabe be bakombe enfuufu. Bakabaka b'e Talusiisi n'ab'omu bizinga bamuwe omusolo. Bakabaka b'e Ssaba n'ab'e Seba bamuleetere ebirabo. Ne bakabaka bonna bamuvuunamire, amawanga gonna gamuweereze. Kubanga awonya omwavu, awanjaga n'omunaku ataliiko muyambi. Kubanga asaasira omunafu n'awooba, awonye n'obulamu bw'adaagana. Abataasa okunyigirizibwa n'ettemu n'omusaayi gwabwe gwa muwendo mu maaso ge. Awangaale ne zaabu w'e Seba amuweebwe. Bamusabirenga bulijjo, bamutenderezenga olunaku lwonna. Eŋŋano ebeere yakyengera mu nsi eyugira ku ntikko z'ensozi. Ekibala kye kibeere nga Lebanooni, abantu mu kibuga banyenga omuddo ku ttaka. Erinnya lye libeerewo emirembe gyonna, liwangaale ng'enjuba. Muye amawanga gonna mwe gaba gaweerwa omukisa, gamwesiimisenga. Agulumizibwe Katonda wa Isirayiri, yekka oyo akola ebyewuunyisa. N'erinnya lye ery'ekitiibwa ligulumizibwe emirembe gyonna. Ensi yonna ejjula ekitiibwa kye. Amiina. Nga tufundikira akadde kano ak'essaala, nsaba twoleke bwe tuli abooluganda mu Katonda omu, nga twatula ebigambo byennyini Omukama Kristo bye yatuwa. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu tuwe emmere yaffe eyabe. Sonyiwa ebibi nga weesonyiwa totwala amakemebwa naye twokolebwa.
kubanga obwakabaka makakamu abasaasire akyukire gye muli abawa emirembe bantu kitaffe ne mwana ne mwoyo mutuukirivu abawa omukisa awangaale Ssaabasajja. Omusajjawo Daudi Frederick Kisituayiriza embuyozayoza okutuula ku Nnamulondo ya bajjajjaabo emyaka gino gyonna 30. Kamange mu ngeri ya Lubuga Kabaka bwe mwali emyaka 3 weddu ennaggalamu bannamawulire nja basaba tulina ebifo Ssaabasajja Kabaka asobole okulaba ebivuga bino muyimiridde ddala mu kkubo awali ebivuga eby'ekinnayi. Ssaabasajja Kabaka amaze abanaddiini Ssaabasajja asiimye n'ababuuzaako wasiima entenga ekulanga bulijjo ku mikolo n'olunaku lwa leero ebeerewo ekulange. Ekuvugire abasenero batwala amakulu maaso ga Ssaabasajja Kabaka boolaba kati baseruki begira kibe era ereza batutte empoomereza enesiima n'empoomereza ya seruti etuuke gy'oli. Amatikkira Ssaabasajja mu 2000 myaka 3 nga tutte ku Nnamulondo jjajja abalamula Obuganda Kityo News Uganda Ssekabajjera ki obitusaako Ssaabasajja atikkirwa nga 31 Kasambula Agito gw'omusanvu oba Julayi 1993 kati myaka giweza 3 nga tutte ku Nnamulondo y'abajjajjabe alamula Obuganda gy'emikolo gino gye tuliko wano mu Lubiri Emmengo mu ssaza lya Kyaddondo mu kibuga kikulu Kampala. Nnamuli wa Kabaka Dick Kasolo Nnamuli wa Kabaka Dick Kasolo naye ali wano ku mikolo gigenda mu maaso. Abantu ba Kabaka bazze wano ku Matikkira emikolo
amira bulungi. siima Kati ebivuga eby'amaggunju agazinirwa mu butiko abazinira Ssaabasajja Kabaka yeze engoma ezo z'amaggunju. Abantu ba Kabaka ku mikolo ko abaami b'amagombolola tugabeerewo olwaleero amakondeere gano okuva ku bajjajjaabo gabeeranga mu lubiri ge gaabazuukusanga era ge gaalanganga nga wabaddeyo emitawaana ate era ge gaasanyusanga n'abagenyi n'olwaleero nga beene bwe wasiimye gaagano. Amatikkira n'abantu ba Kabaka. Amannya ani Ssebu. Oyo Misira. Ssebu amannya Ssaabasajja Mikando. Sseggujja Amatikkira galeerewo Ssaabasajja nga ali ku Nnamulondo aweze emyaka 3 ali okwogerako ki nga ggwe Essanyu lingi nnyo ekyabyafaayo gyendi mu bulamu bwange kubanga naliwo nga Ssaabasajja Kabaka akita ku Nnamulondo Naggalabi ate 93 ate mu 99 embaga ye nga awasa naye nagiriko olwaleero ngaweza emyaka 22 ng'ajaguza 25 gatudde emyaka 25 naliko ate ne ku Matikkira nagasa wegamba oli wamukisa ng'ali bwengo wauva mutudda odda munda oliva obeera mu ssaza ki? nze ndi mu Busiro. Emirimu gy'osinga kola miki? Emirimu gyenkola mpereza Ssaabasajja Kabaka muki? mu majestic brand Mengo. Okay. Era ndi ssaabakunzi w'amasomero mu kitongole ekyo omu ssaabakunzi ate abaatandikiriza pulogulaamu eyo Obwakabaka bwa Buganda ey'okukunga amasomero Amatikkira.
2 Mengo myaka 3 bene nga tudde ku Nnamulondo y'abajeje abaana mu Buganda. Wagire ebika byaffe tunyweze Nnamulondo. Ssentebe w'emikolo gy'enteekateeka Katiibwa Daudi Nteeka. Abaana ba Witherland Primary School nga